Abaana babiri okuli Ivan Namwoyo w'emyaka 2 ne Innocent Kagolo w'emyaka 5 bafunye ebisago oluvannyuma lw'ekiteeberezebwa okuba bbomu okubalukira we babadde bazannyira n'ekipiira kya pikipiki mu lusuku. Omukadde twagenza okulaba ng'ekintu kitulika nga balooni okusooka okutulika kutono. Wakamaze ekirala ne kijja ne kitulika nnyo nnyo. Okyatulise omuliro ne gwaka. Era ne tulaba omuka nga gunyooka nnyo. Abaana gye babadde. Kale omwana n'avaayo nga yena atiirika omusaayi ne tumugjayo tumutwala mu ddwaliro. Ekyabaluse kyabaddewo ku ssaawa nga 8 ez'olunaku lw'eggulo. Wabadde wakayita ssaawa busaawa nga baakamala okuziikwa mu maka gano ow'Oluganda eyafudde. Twamuziise ssaawa 5 nga tutudde awo, naye ekiseera we kyatuuse ssaawa 8 gwennyini abaana babadde emanju nga waliwo emiti z'omiyembe bali kuzaanyira omu bavuga ekipiira ky'epikipiki. Twabulidde ekintu ekyatika mulundi gumu ekikuba nga bbomu ekikosa omwana omu gye kyasinze okukosa ne kimukosa okugulu kw'okusambi kuno ne sayidi y'omukono ogwa kono. Kitaawe w'abaana bano yeebuuza ekyabaluse gye kyavudde. Ekyabwatuse nga bbomu naye ffe wano nga byebbomu tetubimanyi kuba tetulinaawo nti oba basirikale oba bintu byaba birwana nga tetubirina tetubimanyi na kubimanya. Ayogerera poliisi mu bitundu by'obukiikakkono bwa Bukedi Immaculate Alaso ategeezezza nga sampolo z'ekyabaluse bwe zaatwaliddwa edda okwekebejjebwa. Our bomb squad expert came yesterday and took some samples of the exploded device. As I speak, it's still being studied and we are waiting for their findings. However, we want to caution the members of the public to report any suspicious material to the police. Kinajjukirwa nti ku nkomerero y'omwezi ogw'ekkumi abaana 3 baafa ku kyalo Seggali ekisangibwa mu ggombolola y'e Ssemuto mu disitulikiti y'e Nakaseke oluvannyuma lw'ekintu kye baali bazannyisa okubaluka. Ate ku lw'okubiri lwa ssabbiiti eno e Kasese ku kyalo Koogera ekisangibwa mu ggombolola y'e Nyamwamba ekibwatuka kyalumizza abaana 2. Ebizannyisibwa bino byonna gye bibadde byefaanana byokka ng'eky'e Nakaseke kyali kyefaanaanyiriza Katonda. Ebibuuzo bitandise okwebuuzibwa ebiwerako omuli n'okwebuuza obanga bino byakulwanyisa ebyasigalira mu lutalo olwaleeta gavumenti eno. N'ekirala ekyebuuzibwa lwaki bibaluka kati. Olunaku lw'eggulo minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi yategeezezza paalamenti nti ekyatta abaana 3 e Ssemuto yali guluneedi era ab'ebyokwerinda baliko gubawenja ateeberezebwa okugitega mu maka we yabalukira. I think it was a grenade by the description of witness accounts and related to a crime of passion. The supposed planter of that device who left it there in that home, which eventually killed children, is on the run and is being looked for. When we get him, we'll put all the pieces together. Muhoozi yategeezezza paalamenti nti ab'ebyokwerinda nabo tebatudde. We do send people when such incidents happen to disarm some of these identified and exploded devices, and we shall indeed send a team like the Honorable Luta Magzi is requesting, so that we come back to the house with better information but also action. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.